omuwendo gw'amafuta mu ggwanga gukola kinene nnyo ku bbeeyi y'ebyamaguzi ebigulibwa okuva mu ntenvu w'omwaka oguwedde n'okutuusa kati ennusu 9 ze zeeyongedde mu bbeeyi y'amafuta eya bulijjo. Kino oba oliawo ekiredde ebbeeyi ya buli kintu mu ggwanga okwekanama nga beenyigira mirimu gino banoonya okufuna ku magoba. Bino bibiwaliriza omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko okusaba wabeewo okunnyonnyolwa ku bbeeyi y'amafuta etalina ssuubi kukka. The prices of consumables have started going high, and as a factor, as one of the aids of production, of course, fuel drives up the prices. Nsereko asinzidde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ategeeza nti amawanga gatuliraanye okuli Rwanda, Kenya ne Congo n'amalala gafaayo okulaba ng'ebbeeyi y'amafuta ebeera wansi ku nsimbi ensaamusaamu. Mu Ethiopia lita y'amafuta egula siringi 200 olwa Uganda. Bamulirwane Kenya ebbeeyi eri wansi, e Rwanda ebbeeyi eri wansi, e Tanzania ebbeeyi eri wansi. Naye wano reserve z'amafuta ze baatugamba ez'ejjinja nti baterekamu amafuta ga bannayuganda singa babaawo akazigizigi nga bwe kaliwo kaakati galiwa. Gavumenti yali yasuubiza obutaddamu kukkiriza bbeeyi y'amafuta kulinnya olw'amaterekero g'amafuta g'eddukanya mu disitulikiti y'Ejjinja, kyokka n'okutuusa kati tewali kyakoleddwa. Nkubira gavumenti eno omulanga erage bannayuganda fuel reserves ezaali ejjinja ezaali zirina okubeera nga zisobozesebwa buli kaseera amafuta bwe gabula ziriwa. Amafuta gafuumuuka ani yaganywa? Kubanga eno ye gavumenti w'olaba eddagala wabaawo alibba ng'alinuunye bunuunyi. Amafuta waliwo ndowooza nage yaganuuna. Twagala okumanya ani ayo alina olubuto olubba eddagala ne lunuuna amafuta ne lulya buli kimu, lulya ssente ez'empapula ne lunuuna n'ebyamaguzi. Abaka bagamba nti ebyenfuna by'eggwanga byonna biri mu katyabaga, kyokka nga ebizibu bingi birina okunogerwa eddagala okusobola okuzza ebbeeyi y'ebintu ku miwendo egisoboka. Uganda egula ebintu bingi ebweru okusinga byetundayo, n'olw'ensonga eyo tujja kulwawo nga tulina imbalance of trade nga bitutwala ebweru bitono okusinga byetugulayo nga n'amafuta mwegali. N'olw'ensonga eyo ebbeeyi ejja kubaawo ng'egenda mu maaso okutuusa Uganda lw'erikola enteekateeka nti exports zaffe ebintu byetutunda ebweru bingi obanga byenkanankana ne byetugulayo. Uganda wenna katawaali ali mu mbeera ngumu nnyo kubanga ebbeeyi y'emmere erinnye, ebbeeyi y'ebitabo n'ekalamu erinnye, ebbeeyi y'eddagala erinnye. Ekitegeeza nti buli kimu kyonna kijja kugoba nga kigenda waggulu nnyo. So gavumenti erina okuyingirawo mu budde butono nnyo. Bino ebiwaliza omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga okulangira minisitule evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka okwanja ekiwandiiko ekiviiriddeko ebbeeyi y'amafuta okulinnya. To update the country on why again is Uganda which is the most expensive in terms of fuel. Let's have a solution to that issue. Kigambibwa nti materekero g'amafuta gavumenti g'eddukanya gasobola okutambuzaako eggwanga ennaku 7 zokka, olwo kino ne kireka omuntu wa wansi mu mikono gy'abamusiga nsimbi abali mu gw'amafuta okwesalirawo ku bbeeyi entuufu. Yuda Musisi, BBS Terefayina, ageesigika.